obwenzi waliwo amalogo era famire ez'abakyala abangi zirimu amalogo mangi. Baloga nannyini kubuleeta bwenzi oyo ne bamuwunzawunza. Alright, Pastor Biyungo n'olunaku olwaleero azze okubanga ayina ebigambo ebirungi byayagala okubuulira ku magenda go. Azze okubanga atusomesa ku magenda gaffe era nga naawe atakitegeera bulungi olunaku olwaleero ogenda kuba okinnyonnyoka kubanga ataddemu ne examples. Onazze n'ayogera ne ku mmwe abakkiriza okubawaana. Bwe ng'obeeraawo oba kugamba ku kintu oba kuwaana mu ngeri yonna n'owulira ddala nga ensi gwe agirina mu kaseera ako. Naye ate gweoba wemmanyi wewakula mukwano tojja kukkiriza muntu kukulimbalimba oba kukumanyiira. Oli ajja kuvaayo agambe nti olina akabina olabe nga gwaliko mukwano nedda. Because gibanakomya okuwaana nga we bali kuwaana mu bungi bwe katyo era yo speed gye kajja okukozesa okubanga kagenda. So gwonaaba okimanyi osobola okwedefendinga bulungi nnyo. Oli nakugamba olina akabina n'omugamba ino because obeera omanyi ky'oli era obeera okiwa ekitiibwa. So ebyo n'ebirala bingi byogenda okubanga owulira mu kaseera kano okuva ewa musajja wa Katonda. Tambula ng'owunze jjogo naye ng'ensuuka yalireeta buki. Era bwe tuba tulwanyisa amalogo agamu nga tuyigayingidde mu kkubo ery'obwenzi tolaba nnyo ono muntu akuloga nti kyekikulu. Ekikulu ky'olina okwenenyamu yoona eyatandika akuleeta eyakuloga. Ate kitegedde olowooza kitegedde. Tusomesa nnyo abeegayizi wama Musumba Kayemba jangu wano ne Rashida jangu ne Musumba Sala wama jangu ngereze ku basumba. Kakati nze nsomesa wano tusomesa busomesa. Kati ono ye musajja alina omukyala y'ono. Abeera n'omukyala y'ono n'afunayo boosi ono n'amwagala. Ono alina ssente alina buli kimu kyonna. Kyayagala kyonna okukola akikola atya? Kati ono nga takyasobola na kusula waka aliwo ono. N'abaana b'ono bonna tebakyaweerera tebekyo aliwo ono. Ono ayinza okulaba ono nti mubi nnyo. Naye ng'essaala entuufu erina okutandika okwenenya erina tutandikira ku ono eyanoonya ono n'amuleeta atabangula ono. Gwe ekikutta ono tomulabako buzibu. Ono gw'olaba obuzibu. Ono tiyanditandise kuloga senga ono tiyamuleeta. Kyegambye mu bwenzi ne wooba tologa ayinza okuba nga taloga nakuloga oba okiwulira nga ssente ze zezikola ebyo byonna. Ono ye yamatira dda ssente z'ayina n'obutadda waka amulekera bikutiya bya ssente byabaabala. Tamuloze bulozi naye mukisa gwalimu gumuwunzizza neyeerabira nti neeka bakola batya. Bwagezaako n'amusiibula n'amugamba ngenda kuddayo eka balabika balinze nze amubogolamu olwo bw'ogenda todda agamba kale kambeererewo ddala. Kati gwe weewala okuwaanawaana. Oli bw'ajja n'akuwaana olina akabina tokalabanga onaaba. Balina kakulaga bulazi. Woba tokalaba teeka endabi wamu kinaabiro weekuute ng'okalaba okapime n'okapima. Abange twagala kudduka kintu kituttira magenda bakiyita buki bwenzi bubadde butuwangulira mu butamanya. Oli agamba ng'olina akazigo mu mannyo wakasooka okukalaba w'okulidde okutuuka we bakakulaga bulazi. Emabega waakyo wabeerayo kitala kyekijja. Gwe bw'otabitegeera bajja kawaana naawe okabibinaze otambuleyo okabibinaza kumbe ekigenda okuvaamu kitala ekigenda okukawoola. Gwe ddaawo gambayi Mukama amagenda gange gendiko olwaleero ekikolo ky'obwenzi omuzimu ogw'obwenzi tegigenda kunzitira amagenda gange.
tebitandikirawo. Gwe guno omuzimu gumanyi netiwaaka yago gye gukutandikiramu, tegukulagirawo kitala. Gusooka mafuta malungi, mimwa migonvu, ebigambo ne bijja nga biwoomerera, gwe n'ogwayo. Bw'omala okugwa mu kkubo lyago nga guseetinga ekitala nga guwagala, omukisa gwonna nga gukubibwa. Abaana abamu tebasomye naye ng'ekyalya fiizi zaabwe kitala kya bwenzi. Abantu abamu bakyali mu kupangisa, senga baava dda mu kupangisa, ekiridde ennyumba zaabwe n'amataka gaabwe buki? Enzigi ezimu zaali ziguddwawo ez'emirimu ng'abaana babotodde oba abantu nga babotodde, ekisazo emirimu gyabwe babuyita buki? Ekitala olukikwata bw'otyo gamba nti atunudde eri, ne bw'aba nga atunudde eri bw'agola bw'ati azza ati n'akuba, kino kyo kisaawula mukisa mu ango zonna. Bwe kiwuuba bwe kiti bwenzi bw'awuuba bw'ati, akuba obufumbo, akuba omulimu, akuba obuweereza, akuba emikwano, kitala kirina kyokya muliro. Yeebazibwe Yesu. Abaana abamu senga babatikkira dde, naawe senga oli wano senga bakutikkira, tushoni yayendebwamu. Abaana babawa ssente ne babawa ssente z'okusoma ng'azendamu bwenzi, ne batuuka okutikkira banne ne bafuluma nga ye alemeddwa okufuluma, bwenzi yasaawula fiizi. Wangi kugambye sitaani kino kyakozesa. Otambula olugendo lw'okubonaabona, kankubuulire kankujjukize, nkutuma era njagala okikole, ngambira munno teweerabira gye wava. Mugambe teweerabira gye wava. Abamu muli wano ewammwe si wangu okuza oli ku bugubi, famire ya bwenzi, bye baakuliisa bingi. Katonda akutasiza kubeera mulamu. Gye wakulira wazibu nnyo n'okulagayo feesi yo olwaleero bw'oti ntoonyirira, bagira kukusimira ntaana bakusuulemu. Naye totuuka wano w'otuuse ng'ogenda kuweebwa omukisa, sitaani akuzannyireko. Gamba amiina. Gamba amiina. Yongera mu maaso owulire. Tusoosa omususo ogukaawa ne tufunayo ekitala. Olunyiriri olwokutaano. Ebigere bye bikka mu kufa. Ajja awoomerera, ayina emimwa migonvu naye ne gifubutukamu kaawa, n'ekitala eky'obwogi obubiri. Ebigere bye naggambye bwenzi atta amagenda. Bwe ngamba amagenda bali kunfunayo ne ku magenda go, bw'otuukayo bw'otambula otuuke ku mukisa gwo. Kaakati gwo bwenzi amagenda gaabwo kufa. Olunaku lwenzija mu maaso go ne nkwogerera ku kigambo ky'okukwendako, ekitiibwa ky'obadde ompa oba tokyakimpa. Kyova olaba ne bonyoola otya nguma. Olunaku lwenki kugamba bwe nti nentandika ne wekabaka kiisi ku mumwa bwe kati, mba mmaze okweyambula ekiri ku bulamu bwange. Abantu basigala bakindabako abalala, naye gwe gwenkikozeeko oba tokyandabako, ekyo kye wali ondabyeko. Kusanga omusajja nga wabbeeyi w'amaanyi, onalebo bamuyita onalebo, naye lwe bamuzuula nti alina akazigo kakukutiramu wali ng'ayenda, bonna abeetoolodde awo eri onalebo bati bakyalyogera, bagamba kiikyo biri otomatiki. Bwenzi bwe busookawo naye bulina lizaatisi zaabwo, otandika okunyoomebwa. Ne mukika waabanga gy'ali nga mwenzi ayagala bano baboluganda abagira bonna ayagala ono n'oli bamutunuulira awo ne bamutunuulira bwoyo bwatyo. Ne bwe yeekazaakaza n'ayogera atya, ekitiibwa tebakirwanirira bulwanizi,
kiri automatic kyekola kyokka naye ng'oyagala okyonoone yingizaawo obwenzi. Kyegambye guno omuzimu mu ntandikwa gukulwanyisa ne bw'oba ogenze otuuse mu lugendo lw'amagenda g'ag'omukisa gusobola okukuwanulayo. Yeebazibwe Mukama. Osanga abakozi abajja ewaka be tukozesa abalenzi abasaawo ewaka omukozi awo sigalo gw'oli mukuba kabina bakapa ne kabuuka kayina ekikambala. Omukyalo wawaka ne wakaboggolera ate kaba kalabanga kali ku levo ng'eyiye kaba tekakyawulira ne bwagamba nja kukuloopayo waddadi waba akomyewo kagamba mugambe naye ng'ekireese ebyo byonna kayi kabina kwata kabeere kaako munyenyeeko munno mugamba obeerawa. So ebyo n'ebirala bingi by'olina nate okwekebera gwe mulokole era ayagala okutambula ne Kristo. Olina okubeera nga oli mutukuvu era nga oli mulongoofu bulungi. So kansubire ebigambo ebyo ebivudde ew'omusajja wa Katonda Pastor Biyungo Joseph mubiwulidde bulungi. Kansubire mubiwulidde. Pastor Biyungo akubulira ekyo ky'oyagala okumanya kubanga bino ebigambo ebijjo tubeezaawo mu nsi eno eyayonooneka edda. Mu nsi eno kati etutiisa. Tewali agenda bikugamba mulala okujjako bano abasajja ba Katonda. Katonda mwe yayisa ekisa okubanga tufunwa akakisa okufuna ku bantu aboogera naffe. Bye bino nno bennyini by'olina okubanga okola ki byoba olina okubanga owulira. Ate na subscribinga kindly do subscribe. Twakuleka dda weba baasi yatuuka ne gyeraga. So kindly do subscribe obeere nga naawe basi tekuleka basi ne tutwale wa Kristo ebeere nga tetuleka ffenna tubeere nga tuwangula kuba tuli bawanguze nga Kristo ali wamu naffe. So mukkirize mbasiibulire wano mwebale kubeera bawuliriza balungi balabi balungi. Till our next video.